mpitirivu oluloko olwaleero oba tukube yaani kakati bwe tuba mu mboozi bwe tuba nga tukyagenda mu maaso tusumulule ku mboozi ezabadde eggundi ezaganye tugende ku mulangira owasho tubakubye nnyo ebiri fane wabula ate waliyo ne sheyaganye nno ya mukwano gwange Ssemakookiro era nga munnange mulangiro lwakoze show tebyamutambulidde bulungi si Ssemakookiro owaffe ow'ekitiibwa omwana bannange wabula ono yo lwakoze show yemu kuba promoters by the way bambi abatoototo naye nga byakola abimanyi very humble nakola embaga ye waliyo mbaga ya nyuma munnange akola gundi show ya Idi amala okukola show abantu batandise oyingira ndowooza nawe wabadde obalaba yabadde ekutte ngeri egenda kukwata of course nembwe abayimbi baluddeyo okusinziira ku bigambo ebibadde mu background however ye twogeddeko naye tuwulire biki kyekyamukubiza wadde kimanyi bakubye Ssemakookiro Amoti yabadde waawo. Amoti yagamba mbomulala yamukubye munawunga nawoza yamukubye. Amoti yagambye wakuba. Olaba abazungu ate yabalabye ne gamba. So munange bibyo nabiva ku kimbu yasasudde bayimbi mu budde yete yewakanye agamba yabasasudde wabula mbu waliwo MC yazenda achankala naye biki ebyande bino kubagabigenda maso. No yatuse mbu nagamba yo pulo naye babibadde MC baliwo Neba MC babikola nnyo kisobola okukubisa okumenyesa abantu obutebe nadanga tewamusasudde MC asobola okwononera show that is so bad so show wetu bweyayononese bambi ku Ssemakookiro yamutambulidde bubi nnyo nno ddala katulabe yeno emukuzisho ezaganye okukwata zasinza okubeera ne fracas katumugumye n'ekirungi yagambye abulosi obwo tebundi omanyi yakolamu yagambye bulosi tebundya bambi tumusabire ajja kuddayo ne baby mama batuule basente zonna buli abadde ataddemu buhonesi yes all right it was a lot of money era kati atayingidde ne loss endala you know Embeera yavudde ku bantu abamu eneeyisa yaabwe n'ebigendera by'abamu abadde baagala ebimu entalo ezo zibeerewo oba n'okutabanguko kubeerewo. Abayimbi baatuuse nga we bali bagenda linnya stage nga bakyali baaka stage kati nga Ssebaale tumaze omuwa sente z'akole ki alinye stage ayimbe kati live band yali tayinza okuddamu okuba Ssebaale ayimbe omuntu omu n'avaayo n'abaka microphone n'agamba abantu nti abayimbi tebagenda kujja. Nange kankusalimu ekirimi ekintu kyabadde bwe kiti abayimbi bonna kyobumanya nga twali twabatimba nga bumanyi nti abayimbi wagenda okukolako ku sheeyi eri abalina otuuka mu asobola okuba sheene eyokola ki endala agakatona muggulu abayimbi nabadde nkyayinawo abayimbi owulira kuba Ssebaale yabadde waawo ba melody nga webali awo ali ati Stabwa yabadde naye akola ki nga waali osegeera nga kyesa asobola okukwatibwa ddala paka sawa nga mmeka nga sawa nga 7-8 naye olw'embeera ekyasinze okummalamu amaanyi simanyi yakubidde MC gwe saategedde gwe tawadde na ku mulimu nti agenda kuba MC wa mukolo kuba MC yadde muki gwe twayita mulala yabadde Ssentumbwe MC ono naye kakati oli bamwita Simanya Ivan ate nayogera ebintu nga ngenda teekayo nti muyimbi naga pulo bulijjo byonna nga weeyogedde weyabadde okukyaleetera abantu okukyankalana. Mbadde nsaba n'eddoboozi lyange kakamu nga bulijjo temundanko mu mbeera mbi yadde mugulire bbi mbadde nsaba mukubirwa abayimbi bonna ababaddeko abanene ku posita kutandika n'Aruna mu biru Stabwa Natoro Swaba Kasumba Ziza Bafana bonna mubakwire mubabuuze baba mmanja ssente nga saabasasula nga kuliko gwe nateko nga saamusasula ne bubize yabona baabo kuba kiraga bali omuyimbi asobola okuwa dopu ta ubize ya n'akakasa n'akuwa dopu nga tewamuwa ssente omuntu gwe nali sinnawa ssente yali Amoti omubalanguzi Amoti namuwako ssente tutakola emiliyoni ye Uganda egi emu ne tutakola naje n'agamba tujja kukola mu maaso gwe tegeka wemba sayogana Amoti kye kyamulese ku kifo emirundi emeka
emirundi ebiri amoti yazaawo nanga nfune emitwalo 2 ngende nkole nzireyo nengamba omwana genda wete sente kati omwana yadde agenda weta sente wawo gaali gwatamwane bamuyita oba Josh oba ye manager we yes kubano manager we Josh kyava jja n'agamba ati mwogera biki nze wesiri ono n'amugamba twogeramu wano onampe sente kati we boogeramu ne bampe sente ne beebulunga oba ne badda wansi eri ne badda nga bonna balina zabadde bamaze okukubwamu ebyabwe amoti yabagambye tubali twogera nampe sente biki nafunye ebikonde nafunze ebikonde n'enzira emabega nansembera nakola ki nankuba empi kati nze omuntu omukakama w'eddembe so akuddawo nkole nantawo n'amoti ate muddize amoti bantu bakulu batuzaala aiba machi tulina ebintu levels ez'enjawulo naye so akuddiza amoti kulwana kati ebintu n'ebyayononese era zonna zagudde mu noosi zange ebintu ebisaatidde nnyo ebintu ebyayononese olw'ensonga nze ntya nnyo erinnya okusinga ssente sofuna ntupanga ntukolakola ebintu ebyo nebiddawo naye ate erinnya ly'omuntu kizibukola ki kulizaawo kati abantu bange gyembeera gyenategekedde abantu abakulu enadde empise ku kifo ababadde ku mukolo okulaba nga batuuse mu eyo embeera nze naswadde nnyo era abantu abamu balowooza nze muyaaye erinnya lyange libalifa Okay, there you go. Of course, yembera bwe yabadde Moti bagamba yalemesezza ekivvulu. Ate nga abanje emitwalo 2. I know. Ngate bamusasula abange. Bamusasulako n'atayimba. Netwongera okusasira omukulu Ssemakookiro bange. Sorry about that. My law says obwezityo. Omuntu atuuka nabeera na depressing amulaba kutambula. You know, that is ezo sente ziba nnyingi gye ziteeka mu kivvulu. N'okomerera ng'ofunye mu kumenya butebe ganda bw'olina obusasula, you know. Amot has reacted back, of course. Yawakana n'okuba munno oluyi tamayimba oli gwaliko. Tannamukubako mumuwaayiriza. Naye Amoti aba n'amaanyi. Oli bamukubye n'alaba nga Amoti yamukubye mwe baana mmwe. Okay, Amoti has reacted back, of course, on this matter. Promoter ali sure Amoti ye yavuddeko ekivulu kino. Yazze n'obuvuyo ne manager nga bwabikunnyonnyodde. Ye yalese ne MC. Era ayinza obba ye yasindiseeyo MC okusinziira ku promoter nga bwannyonnyodde. Naye Amoti abiwakanyiza. Katufune saidi ya Amoti ku kivulu ky'omusajja. Ekirungi akkiriza bamusasula ye. Okay. Kutambula bulungi nnyo nakuja mwezi nga 9 twali kalenda abantu bangi nibeera bajja bangi ne promoter ali organized waliwo artist n'omu yakola ki bwe yanyaga okujjako mu promoter omu yategeka ku mikani yalanga ba artist atabagambyeko basimwetegefu basasula era ebyaguddemu abitegedde abantu bamenye obutebe n'okuwambu yakubiddwa bafaani bamukubye ate nze nina sooka ddala okukola akajagalalawo nga musaba ssente mugamba ssente nkule abantu baleme kumenya butebe amanya gaffe galeme kufa n'agaana nagamba alina emitwalo 10 tukole ki tukole sira kukola bwatu emitwalo 10 tuveeyo tugende bale tukoze which wasn't good ye promoter tubajja kugamba nti yakoze eki yabbye abantu bagamba basitapuwa bakabako ba Amoti bakoze eki babbye abantu ate si kirungi ekyo wakuba abantu nawulira mbu wakuba promoter oyo Ssemakookiro wamubba oluyi obuzibu bwava ku kyo Ssemakookiro nali nkyamusaba ssente nga ne manager yamunonza desimu azijjeeko kati mba tukyali awo annyonnyonnyola akola ekyanga kati omu kuba ki kubafaani abasasudde ssente zaabwe amuwulira akola ki n'amanya ensasagge n'amuwa oluyi okitegeera nga si gwe yamuwa oluyi nze nali muli mu maaso kati mumuwunja oluyi naawunga nalabanga nze akoze eki nga gwakukubye nze sikuba luyi n'otafuka mu mpale oba okweyononera naawe okimanyi nefaani ate yamusindisa nabusi namugamba mulekerawo tubba okitegeera nagamba Amoti yankubira era nasimbulirawo ne mugamba manyi kankusiibuka ngende naye mugamba obutebe negamba ne management y'ekifo ekyo nti mwongereko security abantu bagenda kumenya obutebe kubona omusajja siwetegefu kusasula ki kusasula ba artist walokolaganye omaze ebbanga ki ng'okolagana ne promoter Ssemakookiro si bbanga ddene nnyo tunyinga myezi 4 show gye yategeka ku Lutembe beach yamusala bambi yamusala flat n'omukolera yamukolera okujjako era amalole yakola ki yamukolera ne mugamba yo tukoledde naye ate omuze buyinza okukula kuba teyalinawo ssente zaffe balance era kati munne omuze ne gukula n'atulanga n'otula nga takoze eki
tatugambye ebyange byekugamba bye byange oba olugamba ku maliriro byayagala nenze gambye posta eraga nti kwetuli ba artist bonna koti wabula ensobi gyakola terina kyatugamba wabula abantu batukira amasimu nga situbalaba miliyoni emu gye yakuwa kivulu kyali kyawa byali byadda ategese bitembe yaliyo mubwomu kyabambi kyamusala yagambye yali yakuwako yaliyo bwomu ne famire ye adda yakuwako miliyoni so byebyo n'obubaka bwempa abagundi aba promoter mwena nti oba otegeka show at least bwebuuze ku bantu abakusingako abaludde mu industry okitegeera situagala negativity situagala abaartist kubogerera bibi kwogera bintu bita kirungi mutuukira ku baartist ne bakubulira amazima ate abantu babeera ne cameras bakwata buli kimu okitegeera tubabamu byakwebuzaabuza tonakubako muntu ate nga mwagaza ki faani yamutudde kyatirika abantu nga 50 tekuli n'omu gwe yasasula abantu sibasiru okumenya butebe abantu basasula sente zaabwe tesita kunyiganyiga naye omuntu ayisaamu ekibiina kyange amalula nagiyisaamu amaaso okitegeera omuntu naawe onyiiga era n'okomfort n'omunyiiga n'omugamba kyokoze si kirungi era ogenda kuleeta obuzibu era benayogera badde nga nabbi obutebe babumenya abantu bekyanze badasugenda nkola ekinyimbe nga tampadde sente okitegeera kate ye nakinyiigiramu okitegeera ndoza yalaba nze mba nkoze ensobi okitegeera waliyo baartist abayimbye bison t yayimbye yagenza okutuuka omubanja sente nga teziriiwo wayamwadde n'ebiri okitegeera kati olabye ddanga omuntu ali ani professional anoonye abantu abamusingako mu kintu kino abeebuuzeeko tusobole okugenda mu maaso kuba yamalula weeri eyakubaawo amoti n'essaga ze zeezo Willis to that waliwo abakoze ebivulu ne bijjula